abasuubuzi olunaku olw'eggulo babadde banyiivu oluvannyuma lw'amazzi okuyingira mu bizimbe byabwe awo mu kibuga Kampala ng'ensonga eva ku mwala Amu gwali mu kubeera ng'azimba. Ekituufu kiri nti amazzi gaayingidde, however ensonga gye muli mu kubeera nga muwa nti lwaki amazzi gaayingidde nti olw'ensonga Amu ali mu kubeera nga akola omwala mbu omwala agukoze bubi kaakati amazzi gayingira mu bizimbe. Nedda ekyo si kituufu, kubanga abantu bataddewo embeera oba ensonga egamba munera olw'ensonga nti Amu akoze omwala luli eri yali tannagukola ng'amazzi tegayingira mu bizimbe byabwe, kati ali mu gukola mbu amazzi agukoze amazzi gayingidde mu bizimbe. Kitali kituufu. Ekisookera ddala Amu ali mu kubeera ng'akola mwala ogwo of which omwala ogwo ali mu kubeera ng'aguyiwako slab, obeera oyiwa slab oba eyakalina waliwo emiti gye bateeka wansi, kati emiti egyo yagiteeka mu mwala mwennyini osobola owanirira slab gy'ali mu kubeera ng'ayiwa kungulu. Amakulu mu kyo amazzi wansi mu mwala tegali mu kubeera nga gatambula, n'agalina okubeera nga gatambula matono olw'ensonga omwala gwonna wajjuddeyo miti egikutte slab kwali mu kubeera ng'ayiwa enkokoto, kati g'osuubira gabeera gagenda yitabwa. Y'ensonga lwaki ali mu kkubirira bukubirire okulaba nga sipiidi gy'azimbirako omwala ogwo eyanguwa, however nti sizoni y'enkuba yamukwasizza ate nga naye ali mu kubeera ng'amaliriza pulaani eyo gye yali mu kubeera ng'ateekawo. Naye ensonga lwaki amazzi gabimbye ne gatambulira waggulu eno ne gayingira mu bizimbe nti wansi mu mwala olwedde waliyo miti egikutte slab, so amazzi ne bwe gandibadde gasobola oyitayo gaba tegasobola yitayo ku sipiidi kwe galina kuddukira olw'ensonga emiti egibulookinga ago amazzi gibeera mingi okukakkana ng'amazzi gabimbye era bwe gatyo ne gayingira mu maduuka g'abantu. So ekituufu kiri nti amazzi gayingidde era ne gonoona ebintu by'abasuubuzi, of which si kirungi. Tewaliwo n'omu ayinza kisabirira kabeere Amu yennyini agamba wayi kamiteekereseeyo fitina so that amazzi gayingira mu bizimbe. Nedda, kubanga beetaaga abasuubuzi abo. Just tukivuge mu ngeri ennungi olw'ensonga ne Amu ensonga gy'ali mu kubeera nga akwasaganya okudevelopinga omwala ogwo amazima nnungi. W'otunuulira machines, tractor n'amamotoka agali mu kubeera nga gakwasaganya awo nayitawo ko olumu mu mazima ga Katonda ng'olabira ddala ssente nnyingi. Akamotoka ne kaleeta emitayimbwa emitayimbwa giri wali eyo, buli mutayimbwa kitono nnyo gwa mitwalo 3 ku 4, waliwo ate sayizi ennene egigenda mu 6 ku 12. Ssente nnyingi Amu zaataddewo awo. Kankusabe subscribinge onyigenda notification bell tujja kukola mu misinga updates naddala ngazi.